Olwaleero luyingidde mu byafaayo olw'okutuzibwa kw'omukulembeze w'ennono Jude Mudoma ow'okusatu nga Umukuuka wa Bamasaba ku mukolo oguyindidde ku kitundu ky'ebyobuwangwa ebya Bamasaba e Mutoto mu kibuga Mbale. Omukolo guno gwisitudde ebikonge okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'emmengo ng'omukulembeze eggwanga Museveni akiikiriddwa mu myuka we Meja Ageesigika ate ng'Obwakabaka bukiikiriddwa minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Anthony Wamala era ng'ono yasomye obubaka bwa Katikkiro. Ow'Omukuuka Jude Mudoma ow'okusatu olutuuse ne bamukolako emikolo egy'obuwangwa gyonna nga bwe girambikiddwa. Ow'Omukuuka Jude Mudoma ow'okusatu asuubizza okukola obutaweera okukyusa embeera y'abantu be era n'asaba abantu bonna okukolera awamu bave mu kweyawulayawula. Bangalire naseba suubize nakola obutaweera ndamayi kosi kubanete baweereza abantu basaba ndimugaji n'okuvuga n'obabale basaba mu kunukana n'sikubere mu itibyaweere okuba ni munzu byebewonyere banga fesi kubana b'omutumbero. Mu bubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'atisse minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Anthony Wamala ayozaayozezza Umukuuka Jude Mudoma ow'okusatu olw'okutuuka ku kkula era n'amusaba essira aliteeke ennyo ku biriwo yeerabira okusomoozebwa kwe bayiseemu. Bugishu have faced many challenges in the previous years without a leader. But I encourage you all to focus on the present so that the might and glory of this land be revived and severed. Katikkiro era yeeyamye ku lw'Obwakabaka bwa Buganda okwongera okukwatagana n'obukulembeze bw'ennono obw'enjawulo nga buno. The Kingdom of Uganda looks forward to establishing good relations with other kingdoms, chiefdoms and cultural unions in order to create more opportunities that will bring about developments and new ideas on the different aspects of life to the Bamasaba and other Ugandans. Ate omukulembeze eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni mu bubaka bwe bw'atisse mu myuka we Meja Ageesigika akubiriza abakulembeze b'ennono okussa essira ku kukuuma ebyobuwangwa, empisa, ennono n'ebirala. The cultural leaders must therefore ensure that our African vernaculars and customs regarding marriage, etiquette, etc. are preserved. President Museveni era asabye abakulembeze b'ennono okubeera obumu okusobola okuleeta enkulaakulana mu bantu be bakulembera. I want to use this today's occasion to rally the Bamasaba to embrace the wealth creation campaign of the NRM in order to create jobs and eliminate poverty at the household level. Minister omubeezi ow'obuwangwa Peace Mutuuzo mu kwogera kwe asabye Umukuuka omujja okulwanyisa ebikolwa eby'okufumbiza abaana nga bato nti kino kibatira ebiseera byabwe eby'omu maaso. So as we practice our culture, we need to protect the lives of the vulnerable persons. And that's critically important. HIV is on the rise. Early marriages are on the rise. Dropout rate of children from schools is on the rise. Nze kyembadde nsaba Omukuuka kyanditandikiddeko otukulaakulanya obwavu butusenkedde. Abakulembeze b'ennono n'ab'enjawulo abawerako nabo beetabye ku mukolo guno okuli Emolimoli ow'Abateeso, ow'Abapadoola, ow'Abanyole n'abalala. Titus Jemba ne Nelson Gonsia, BBS Terefayina, Ageesigika. Weewaawo embale nga tuvuddeyo omubaka wa Sweden mu